الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال بانجي منا أبامنا بچالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشب الله سبحانه وتعالى atukulembeza okubeera nga tumutenda n'amatendo amatonotono amalungi era amajjuvu agataliimu bubi wadde obukendeevu bwonna. Tumusabye Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kutya Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akitulagira era n'omubaka sallallahu alayhi wa sallama n'akitukubiriza. Yensonga lwaki entakera tubakubiriza okubeera nga twefubako nze nammwe okubeera nga tubeera mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumusaba kituyambeko. Oba oliawo tuyinza okuba nga tuli banafu, wa khuliqa al insanu da'ifa, tuyinza okubeera abanafu abatakisobola okujjako nga Allah akituyambyeko. Nasalu llaha alhuda wattuqa walafafa walghina. Rabbana ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أسباب التخلص من الدنيا، ونحن نسير في أسباب السعادة الحقيقية. Wakati nga tutambula nga tutunuulira ensonga omuntu nga bw'aba azeekutteko zimutuusa mu kwesiima n'okubeera mu bulungi ku nsi kuno, mu kabbuli ye ne ku nkomerero, twatuuka ku nsonga eya azuhudu fi duniya, okubeera nga
ensi tugiwewula mu mitima gyaffe ne tutagigejjesa era ne tutagitwala nga nsonga nnyo n'obutajyesigama era ekyo kye kyatusindika ku nsonga eri omuntu bw'aba nga azeekutteko nga zimuyamba oba oliawo mutuusa ku kyo. Tuze tutunuulira ensonga nnyingi paka ku lwatu bwe twatuuka ku nsonga eya kasrul amal ey'okubeera nti omuntu tabeera ku nsi n'abeera nga yeeraba nga waakubeera ku nsi okwo nga kwali, wabula anaakola ku nsi eby'omugaso era ebinaamuyamba okufuna okwesiima kuyo era ebinaamuyamba okufuna okwesiima mu kabbuli ye era ebinaamuyamba okufuna okwesiima ku nkomerero ye okubeera nga abeera mukendeeku wa ssuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. Kimuyamba okubeera nga yeefubako okukola ku mirimu emituufu oba oliawo era ne kimuyamba okubeera nga yeekomako ku nsobi n'okuzeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kulaba nti essaawa yonna Allah amujjulula. Allah bw'abanga akituukiriza n'amujjulula mangu amutwala alimu abo abalongoosezza saate era singa amuwaako ku buwangaazi kimwongera kukola bulungi era n'asisinkana yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala nga y'omu ku bayitirivu okubeera nti baakola obulungi. Faqsuru al-amala faqsuru au qassiru al-amala, mukendeeze baganda bange mu birowoozo byammwe n'emitima gyammwe okubeera n'essuubi ery'okuwangaala ku nsi kuno. Twasembyayo ebigambo bya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bye yatubuulira nabyo bwe yali ekuufa. Yagamba nti ya ayuha nnaasu, abange mu abantu, inna akhwafa ma akhaafu alaykum tuulul amal, kyembasinga obatiiririrako kwe kubeera n'essuubi eriwanvu ery'okuwangaalira ku nsi kuno. N'ekyokubiri wattibaa'i lhawa, n'okugoberera okwagala kw'emitima gyammwe mu ebyo bye mukola. N'atuwa obubi bw'ebyo byombiriri, yagamba nti fa amma tuulul amal fayunsi al-akhira, abantu abeeraba nti bo ku nsi weebali ng'enjogera y'ennaku zino nti bo bakyalina ebyokukola ye nga bagivaako nga balagawa gyegyo emyaka gifa. Mwana wattu bw'ogenda obbeegendereza embeera eyo n'endowooza eyo yunsi al-akhira, ebeerabiza okufaayo okukolerera enkomero yaabwe. Wa na'udhu billahi min dhalik. Wa amma ittibaa'u al-hawa, naye ate abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe, wama aktharuhum, ate nga nabo bayitirivu nnyo. Nasalullah an yasimana, saba Allah atukuume era atwesambye okubeera nga tuli mu abo abagoberera okwagala kw'emitima gyaffe. Fayudillu ani lhaq, olabanga ogoberedde okwagala ku mutima gwo, manya nti omaze okubula
ku mazima. Yatulaga radiyallahu anhu ti ala inna ad-dunya qad wallat mudbira, ensi erabika nga etukubya amabega. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Naye yayogera bino tetumanyi bbanga lyamaze mu ttaka, naye bino yabyogera mulamu, aga nti ye duniya etukubya amabega haqiqatan, era bwekityo bwe kiri. Wal akhira muqbila, ate ye enkomero erabika nga etwolekedde. Walikulli minhuma banun, lidunya walil akhira banun. Lidunya, ensi eno erina abaana baayo, erina bannyiniyo, ne akhira erina bannyiniyo. Eduniya erina bannyiniyo, ne akhira erina bannyiniyo. Ekigambo kino kijja kujjukiza ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ayogeraganya ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ng'atunuulidde omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'embeera gy'alimu alabibwa ng'eyafuna omugabo omutono mu nsi muno. So nga Umar ibn al-Khattab alabamu abalabika nga be baafuna omugabo omunene muyo, ng'ate alaba tebagugwanidde. Umar ibn al-Khattab yatunuulira amaka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'atunula mu mulyango nga waliwo kaliba, n'atunula mu sitoowa nga misikini mulimu kasamuli nga bw'onoobeerawo awo, ne kabulubbaani nga ke kali awo. N'atunulira amaka g'omubaka sallallahu alaihi wasallam agataliimu ntebe, wabula nga agalamiddeko awo ku kirago, agenda okusituka wamwaniriza amubuuzeeko banyumye, nga n'obuufu bw'ekirago buli ku mubiri gwe salawatullahi wasalaamuhu alaihi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, olw'okubanga yali musajja wanjawulomukko, yalinamukko kantu, ate yali exposed ng'era abantu abafunye abamu bwe babeera. Yali alabako ku mbeera ez'abantu abaliko obulungi nga bakabaka b'e Kaisar ne bakabaka ab'e Roma, bakabaka b'e Kisra ne Rum. Bwe yageraageranya omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'amugeraageranya n'omubaka n'abo, yalabira ddala ng'omubaka wa mugabo gwe teyafuna, nga tayogedde, wabula yanyolwa mu mutima, yanyolwa mu mutima ng'alaba mukwano gwe ye gwalabanga ow'ebbeeyi, gwalabanga wankizo mu maaso ga Allah, takiinamu kubuusabuusa. Bwe yamugeraageranya n'abo baalabanga ba wansi, wakati mu butakkiriza bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala, ng'alaba ate bo bali much better than him, yennyika mu mutima n'anakuwala. Walqalbu tahzan kama qala sallallahu alaihi wasallam, emitima ginakuwala mu mbeera ezimu. Waluyun tadma, mutima bwe gunakuwala ate oluusi okomekkereza amaziga, amaaso gavuddemu amaziga. Ne Umar bw'atyo yennyika mu mutima, okwennyika okwo ne kwoyolekera ku maaso ge, omubaka agenda okumulaba ng'akulukusa amaziga akaabo. Kyava amubuuza ate bw'ate obadde ki? Kyava amubuuza nti alasta khairu khalqillah ya Rasulallah, byemmanyi bituufu oba si bituufu? Ati byekiruwa? Ati si ggwe kitonde kya Allah ekisinga okubeera ekirungi mu maaso ga Allah? Jjukira omubaka yali yabagamba dda, era nga baakikwata
n'atugamba nti ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Nze nkira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde lya Adamu lyonna. Kino kibagamba mukitegeere, naye si lwakwekuza nakubalaga nti ndi wakitalo. Naye bwekityo bwe kiri. Kati ebigambo ebyo Umar ibn Khattab yali abimanyi mu mutwe. Kyava amubuuza nti alasta khairu khalqillah ya Rasulullah, si gwe kitonde kya Allah kisinga okubeera ekyenkizo muffe? Namuga nti bali. Namuga ddayo wangala bwoti nnyo amakaako bwe gati bwegafaanagana. Wa haulai Kisra wa Rum, naye bw'otunuulira abantu b'e Kisra bakabaka baabwe n'ab'e Roma, n'embeera yaabwe ate eri yanjawulo nnyo ku ggwe ate omubaka n'amwewuunya. Kati kyekyo ekikutawaanyiza. Yamugamba nti ama tarda Umar ibn Khattab tosiima, tekikusanyusa, tekikutebenkeza ti Allah bwe yali yagabanya an takuna lahum dunya, yagabanya ng'abo omugabo gwabwe yabawa duniya, wa takunu lana al-akhirah, ate ffe n'agabanya ng'omugabo gwaffe omujjuvu gwa ku nkomerero. Engabanya eyo Umar tekutebenkeza. Umar obwongo kwe kudda, ennaku nemukendeerako, n'ategeera nti ono tali bwati bwakuba mubi, tali bwati bwakuba Allah subhanahu wa ta'ala tasobola muwa byawano. Naye Ali ibn Abi Talib kyava agamba nti wa likulli wahidin minhuma banun, edduniya n'enkomerero buli kimu kiina bannannyini kyo, buli kimu kiina bannannyini kyo. Njagadde okuddamu statement eno eya Ali ibn Abi Talib kukujjukiza kutandikira awo, wa likulli wahidin minhuma banun. Mumanye nti ensi n'enkomerero buli kimu kirina omugabo ku bantu. Ensi erina omugabo mu bantu bannannyiniyo, n'enkomerero erina omugabo mu mmwe bannannyiniyo. Aliyu yakomekkereza atulondeddewo n'atugamba nti fakunu min abna'i al-akhirah, fakunu min abna'i al-akhirah, mubeere weerondenga, salawo obeere mu baana ba nkomerero, salawo obeere mu baana ba nkomerero. Kunu min abna'i al-akhirah, mwesalirewo, weeronderewo gwe obeere mu baana ba nkomerero. Londawo obeere mu baana ba nkomerero. Edduniya erina abaana baayo, n'enkomerero erina abaana baayo mu bantu, naye olondangamu kubeera mu baana ba nkomerero. Abagisoosowaza, abagikulembeza, abagikkiriza nti ey'ebbeeyi gye bali, abasinga okubeera nga gye basinga okukolerera, abasinga okubeera nga gye basinga okululuukanira. Kunu min abna'i al-akhirah, kunu min abna'i al-akhirah. Ali ibn Abi Talib yatugamba nti kunu min abna'i al-akhirah. Tugenda kukiraba mu maaso awo. Yagamba nti wala takunu min abna'i ad-dunya, wala takunu min abna'i ad-dunya. Omusiraamu omwami oba omukyala, la takunu min abna'i al-akhirah, min abna'i ad-dunya. Teweerondanga, tokkirizanga kweteeka mu baana ba dduniya, okubeera nga edduniya yesinga obunene gy'oli ku ggwe, era okubeera nga gy'osoosowaza ku nkomerero yo, era okubeera nga gy'osinga okukolerera. Mwali Mwemabeya yatugamba nti
eidha omuntu takakasa nti eduniya, eidha omuntu takkiriza era takakasa nti enkomerero yesinga obulungi gyali okusinga eduniya wano waali. Yaga nti bw'obeera bw'otyo obeera faqidul imaani ra'asan, oba tolina bukkiriza, bukkolokolo oba tolina bukkiriza. Kuba obeera mukazzibun likitaabillah, obeera alimbisa ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba Allah kikuutinga right and clear, n'agamba nti wal akhiratu khayrun wa abqa, wal akhiratu khayrun wa abqa. Kati omuntu bw'obanga tokikkiriza nti al akhira khayrun laka min al ula, obeera faqidul imaani ra'asan, oba tolina bukkiriza wadde. Nagati wa in amana bidhalik, ate bw'obanga okikkiriza nti al akhira khayrun laka min al ula, kyenkomerero yesinga okubeera ey'ebbeeyi era ennungi gy'oli okusinga edduniya, walam tu'thiruhu, n'otagisoosowaza n'otagikulembeza, n'otabeera mu abo abasinga okukolerera enkomerero nga bakulaba basinga kukolerera duniya ate gy'okakasa nti esingibwa, obeera fasidul aqlu, obeera fasidul aqlu, obeera atategeera bulungi, obeera atategeera bulungi. Kisinga obulungi gy'oli okimanyi naye okirekawo n'okolerera ekisingibwa, obeera fasidul aqlu. Tegeera yebeera ya munguuba. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kyatugamba nti kunu min abna'i al-akhira wa la takunu min abna'i ad-dunya, la takunu min abna'i ad-dunya. Ensonga yaffe ey'olwaleero twakoma ku ya 8 ekomekereza n'ebigambo ebyo. Ensonga ey'omwenda ya 8 eri yabadde ya 7 bwe mbaseerabidde kasrul amal. Ey'omunaana bagiyita at-takhalluq. Omuntu yenna bw'aba ayagala okubeera nga yeetagguluzaako edduniya eno n'okubeera nga temukuba kigwo, agisiraaki, bw'oba oyagala kwetagguluzaako dduniya eno ereme kukuwamba, ereme kukuba kigwo, era bw'oba oyagala kubeera saidun fi dduniya, eyeesiima mu nsi era aneesiima mu kabbuliye era aneesiima ku nkomerero, ekisobola okuyamba attakhalluqu bikhuluqi lqanaati, weeteekemu empisa ey'okumatira n'ekyo kyonna Allah kyaba akwawulidde nakyo. Baabaali abantu bawulira nkwogerako eyo ye baabaali tola kusala. Enseene esika, enseene erina magineti, magineti eyo eva mu nsonga eki, kubeeranga olulunkana n'olulunkanira buli kyonna ky'olabye mu bulungi. Era okululunkana okwo kwe kutukozesa ensobi. Okululunkana okwo kwe kutukozesa ensobi. Ensobi ezo ne zituviirako obuzibu mu nsi, ne zituviirako obuzibu bwennyini mu kabbuli zaffe, ne zituviirako obuzibu ne ku nkomerero yaffe, oba oyagala oba toyagala. Naye omuntu asobola okweyamba
yoyo yekka yeteekamu omutima n'empisa ey'okumatira n'ekyo Allah kyabaamu awulidde nakyo. N'agezaako okwefuga amaaso ge n'omutima gwe, waliwo amaaso agabeera ku mutima, n'ogezaako okufuga amaaso agakuli ku mutima. Wa adami nadar ila ma inda al akharina, n'otateeka ssira na kutunuulira balala bye balina. Omuntu yenna abuusa amaaso by'alina, obwongo n'abutawaanya n'okutunuulira fulaani wa illaani alina ki, akomekkereza obwongo bugenze, omutima gumusise, akomekkereza akoze ebitagwana nebimuviiramu ense shaqawatu duniya, nebimuviiramu wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Singa abantu baali balina kino bandiwangadde bulungi mu nsi. Alqanaa wa adamu nadhar ila ma inda al akharin. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, obuyumba abantu bangi bwe balina bubamala. Wama faidatu almanzil, banange mulowooza ati ekikulu ky'amaka kiki? Kwebakamu na kutebenkereramu n'abantu okubeera nga balina we batebenkeredde. Ekyo abantu bakirina naye si bamativu, si bamativu. Subhana man la yanam, si bamativu. Naye kibagaana okutebenkera kiri eki? Kulaba abalala bbeezi abo zifaanagana zitya, bakomekkereza ezaabwe, tebatebenkedde nazo, tebazisiimye, bakomekkereza bali ku pukupuku, banoonya obusobozi obunaabasobozesa okumenyawo bye balina basobole okuzimba ebifaanagana n'ebyo ebyabo bye balaba. Abantu bakomekkereza bakuŋŋaanyiza haramu, nga bw'onoonya gye yajja ssente ezazimba ennyumba ey'emiliyoni 3 okwakawuntingira essente ezazimba ennyumba eya miliyoni 3 mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kiribeera kizibu. Maktanahu, si bamativu. Era masakini Allah byabawulidde nabyo babirabanga obutali. Omuntu avaamu statement nagatu abantu balina amayumba ngaoyogera kwene eyange beneringa toyi. Adamu alqanaa, Adamu alqanaa. Baganda bange abantu senga balina qanaa, senga tebagenda mu riba. Abantu senga tebagenda mu riba. Muslimun senga tebagenda mu riba. Muntu alina obukadde 50 bwakozesa, si mumativu, si mumativu. Subhanallah. Atunuulira wakolera mu kikuubo nga waliwo abakozesa miliyoni 10, waliwo abakozesa 2, era naye basongako. Nakattange buli keera ku makyanga nange lina miliyoni 2. Edduuka eryange nalyo lirikula nedduka mu 2. Nomugati muganda wake Allah senga anaaba akuyingiwaliza kano koolina fabiha wa ni'ma, nereka kupaala.
kuŋŋaanya mpolampola. Allah bw'aliba wakutuusa ajja kukola atya? Ajja kuseka ati sente zikeerewa. Abaataano njogedde matono. Abantu bali mu bikumi na bikumi bya sente naye tebamatira. Wallahi la ilaha illa. Omusanga akutte ekyapa kya miliyoni 10, ekyapa kya miliyoni 10, ate agenze kwewola miliyoni 5. Ddala ddala onalina obwetaavu bwa riba. Abantu bali mu gurupu egi, bali mu konteyina za gurupu. Omuntu bwabo bamuteeka mu fuuti 3, n'omulala n'ateeka mu fuuti 1, omulala n'ateeka mu fuuti 3, naye ono atikka konteyina bwoko. Ono Haji Siraji, ono konteyina agitikka bwomu nejjula sente ze, naye si mumativu, ate yali mu riba. Ngati ezitikka nzirina naye sina za musolo na clearance. Abaana balina konteyina 2 ku 3 naye ekibaliisa riba kukiryalinga eri mu kkuba ejja. Abaalimu boogeraga ati mutemutegeera bya bizinensi. Wamanya embeera ya bizinensi oteeka okubanga enatuuse nga waliwo ebitoberera ng'ejja eri esimbula twala tugende. Kyekibaliisa riba masaakiini. Bagala abantu bandivuze obumotoka bwe balina kubanga bukyali bulamu, n'ekigendererwa ky'emmotoka kubeera nga ekugondeza okutambula. Naye abantu si bamativu n'obumotoka bwabwe bwe balina obutonotono obukyasobola n'okubatambuza. Babukooye, batunuulira alina esinga ku yiye. Omusanga agenze mu riba gati kano katwale ntwale endala. Wahakadha wahakadha. Fanashqa fi dunya, n'otusanga nga tetulina mirembe mu nsi, saate era tetuli bakubeera na mirembe. Allah tusaasire. Era abantu abatukulembera bakitaffe Allah abasaasire. Ensi eno bagiwangaalira mirembe, bizinensi zaabwe. Genda oddeyo ewafula. Sajja abakulu abo abagagga baalinanga mumwanyira matooke, naye ng'akungula emmwanyi aseeka mu sitoowa n'alyoka oluka sizoni lweneekoleeta paka sizoni endala lweneetuuka. Talina mu nsonga, oli awo mutebenkevu, talina nsonga. Nabaddeko ewafeeyo nga banyumya ku taata wange, nze nsooka kusoma ku makya Kulaani yange, nsooka kusomesa bantu bange ababe okukifugi. Bwamugambanga ati aje onotwalako nagati ati nze ngenda nnya, bw'onooba onoogumiikiriza ajja kukutwala. Omu kyava agamba naga nti yali musajja muzibu, ng'omusanga apaakinze Nakasero, atuuseewo ku 5 naye ate nadda mu kitabo kye alina kyatunulamu awo. Omuntu ow'omulimu najja namugata agenda ofuna omulala akutwale, genda ofuna omulala akutwale. Akyalina kyasomako awo mu kitabo kye. Ate 12 ng'ali waka ku kyalo. Muqtani'un bamativu. Allahul musta'an. Allah yansaasira nibangalako omusajja mukulu ali Masaka awo yafa.
in fact ye tata wa Tawil bamwitanga ajibalige lakini kumacha kwetulira mu ddiini awo ennimiro y'emwanyi yeri awo wansi wammanga ne banoka batunda bafumba ekigere kye n'akirya n'abuwungeeza ng'ali awo mu ddiini wava n'asaala essalayo naddewo mu ddiini obwamu kati wajje yajagula ebisawo bibiri n'ali ebyo la hawla wala quwwata illa billah naye ffe n'edduniya yaffe abagagga b'omulembe gwaffe nasala allah alafu walafiya baganda bange omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu okwesiima aflaha omuntu okwesiima yatugamba ebintu bisatu aflaha agenda kwesiima man hudiya ila lislaami aflaha man hudiya ila lislaami omuntu alina kubeera n'ebintu bibiri okufuna okwesiima ku nsi mu kabulyo ne ku nkomero omubaka yagamba nti man hudiya ila lislaami allah bw'aba akuwadde obusiraamu masha allah ofunye quality esooka ekutuusa mu kwesiima n'ayogera ekyokubiri n'aga ti wakana risikuhu kafaafa alina n'obugabirizi kwasobola okuyimiriza obulamu wakana risikuhu kafaafa olina akayumba mwosobola okubeera olina engoye zosobola okwambala okuyitawo wano olina akamotoka akasobola okutambuza abawuli abantu nga tobabuulira they are okay balyoke tebalina pukupuku waffe wakana risikuhu kafaafa naye yagati ekyokusatu yagati waqanna'ahu llahu bima ataahu waqanna'ahu llahu bima ataahu allah n'abamatiza n'ekyo kyaba bawulidde nakyo bintu bisatu man hudiya lislaamu allah okuwa obusiraamu n'akuwa obugabirizi kwosobola okutambuliza obulamu bwo n'akwongerako ekyokusatu allah n'akuwa okumatira kw'omutima n'ekyo kyaba kwawulidde nakyo alhamdulillah naye either abantu tebalina busiraamu ate balowooza beesiimye oba seekyo obugabirizi bwe balina si bamativu nabwo ate tebamatira ne bwafuna ekifaananyi nakitya muganda wange weerereemu omutima gw'okumatira olwaliro ogenda n'olaba amaka gaffe ekigafuse gyeki ogenda n'otunulya amaka gaffe ekigasse nakikwewuunyisa abakyala abalina abasajja abasobola okubagabirira era nga babagabirira era nga basiba amativu bafubutukayo siba amativu n'obugabirizo era n'obakutuseeyo misinde awakani wasigala nga weereere abaana basigala nga bali bokka ate namwe batuuseeyo era tebatematidde alqanaa obumativu baganda bange wali abantu abatali bulungi naye mmwe temuli muli yaddeko wali abatali bulungi gyebali naye abantu bangi bagwa mu ttulu balira senga baalina obumativu bandibadde bawangaala bulungi abantu bangi bagwa mu ttulu balino omuntu senga ateekuludde asobola okuteekulira bw'ati ayinza okugamba nti abantu abasajja abantu abasiraamu abagagga bala nti bali 20% abasiraamu abagagga nga bo balina indahum ma yakfihim balina ekibamala okuyimirirawo kwabwe bagagga
mustaghnuna anil akharin, tebetaaga support ya muntu mulala. Ku population y'abasiraamu oyinza okuba wa 20%. Simwe guli mayega, simwe guli 20% y'abasiraamu agniya abagagga. Tukiriziganye nti 50% tulina ma yuqimu salbana, ebitundu 50 abasiraamu balina ekisobola okubayimirizaawo. 50% si mu bubi ate si mu bulungi, moderate life, obulamu obuli awo alhamdulillah, asobola okupambana n'ayimirirawo. Kyekikakasa nti ebitundu biwera 50. Bweguli gwe ne bwogamba nti nabo bapangisa ebitundu ebyo ebiri mu 50 basobola okufuna ssente ezibapangisiza we basula, era batambula omwezi ne guggwako ne bakwata omwaka ne guggwako nga tatambuza ku bigere, wabula nga wafula apangisaawo ne ssente ezimu zennaasa na buli kanaku ne zimukomyawo ng'azifuna, ate n'abantu be nga bafunidde kyebalya wadde bali mu mbeera ya kupangisa. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abawa ma yu'inuhum, ebyoyisa mu mbeera y'okusomoozebwa. Ebyo ebitundu biwera 50. Majority y'abasiraamu bwetu bufaanana. Kizibuwala okubeera nti abantu abatalina mbeera esobola kubayimirizaawo be bayita bafukara abawejjere, okubeera nti bawera ebitundu 30. Kizibuwala hatta oyinza n'okubikyusa ebibalo noga nti nedda abagagga bawera ebitundu 30. Abasiraamu abagagga abapempita abagagga be baba abateetaaga nti omwana yalwadde akisirajo olina emitwalo 5 mala okujjanjaba omwana agniya. Tokinoonyeza pikiti eyo, toginoonyeza walala, ginoonyeze ku famireyo, ginoonyeze ku famireyo. Buli omu ate yatunga efamireyo ejja kuwa pikiti eri abantu abalamu. Abasiraamu balina obulimu bwe bakola, babuyimiriddeko emyaka n'emyaka. Abaana babo basomye, bapangisiza we bakolera, bapangisiza we basula, bambala, bajjanja, balina obulimu. Balina obulimu bwe bakola, kwe bayimirira. Rizquhum kafafa, balina kwe bayimirira. Naye taabu kiki? Si bamativu. Abagagga si bamativu, abalina si bamativu, taabu n'egwa. أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم mwenda معرفة الإنسان أنه لم يخلق للدنيا. معرفة الإنسان أنه لم يخلق للدنيا وإنما خلق للآخرة. Woyagala okuyita wano mu nsi ereme kuba kigwo, kukuba kigwo. Waliwo a bitter truth, ekyamazima ekikaawa
ani yatulimba nti khuliqna li hadhihi dunya. Era amaanyi gaffe gonna n'essira lyonna ne tuliteeka ku eyo. Ani yetugaa nti Allah yatutondera nsi eyo? Ffe tuli bansi. Allah katutonderangako nsi. Ensi Allah yagituteekamu imtihanan lana, kutugezesa muyo etusunsule buli omuwo ku gy'olina okulaga. Ma khuliqna li hadhihi dunya, tetutondebwangako lwansi eno. Innama khalaqana Allahu lil akhirah, innama khalaqana Allahu lil akhirah. Allah yatutondera nkomerero, tuli bankomerero, ffe tetuli bansi. Ensi etandika n'okubeera ku muluto lwa maama we, neggwako ku myaka gyo 7 agibaddeko. Kabuli n'ogibeeramu emyaka 10+. Ku bibiri oli waki? Oli wa kabuli oba oli wansi? Wano wa 6 wa 7, wali wa mmeka? Wali wa 1500. Ddala khuliqta lwa 6. Gunobeera ng'okkiriza nti watondebwa lwa 6 zino, era kozikolerere, era kozimenyekere, era kwobeere ku ekyo. Ekyo n'okiteeka ku mabbali. Olunaku lumu olwa hisaabu olwa qiyama lwa myaka 5,000 mu myaka gye tumala. Olunaku lumu myaka 5,000, wano nga wawangaddewo 5. nokati khuliqta li hadhihi. Wali olunaku lumu lwokka lwokka yawmu lhisaabu waljaza walqiyama mu myaka gino, myaka emitwalo emeka? 5,000. Wano wa myaka emeka? 6 yafiiridde ku 6. Gono yeteeka nti khuliqta li hadhihi 6, watondebwa lwa 6. Yonna yonna gye biggwera ku akhira oluvannyuma lwa qiyama, Allah baatadde mu jjana khuludun fala maut, mugenda kubeerayo lubeerera nga teriyo kufa. Imma fil janna wa imma fin nar, oba oli mu jjana oba oli mu muliro, lubeerera, si wa kufa, teriyo bya kufa. Khuludun fala maut. Wano tukutukira ku 6, ku 5, n'abakutukidde ku 4, ku 2, ku 3. Obwongo ne butwate khuliqna li hadhihi dunya. Era yensonga lwaki tugiteekako essira, lwakuba tuli baawo. Bw'oba oyagala okuwona wano ne watakuba kigwo, mwana wattu kwe kubeera nti gwe omutima gwo gukuwa, gukakase nti Allah takutonderanga kubeera wano. Toli waawa. Kyolaba nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe twalabye hadithi ya Abdullah ibn Umar yagamba nti ebintu bibiri bye birina okuba mu bwongo bwo, kaannaka gharib au abiri sabil, okusembereza ekifaananyi. Wano omuntu abeerawo ng'omugenyi. Buli wabeeranga ku mbeera y'obugenyi ng'osiibula noga nti kino kyekifaananyi Omubaka kye yagamba. Nalabye wano ababadde bagenda mu umura, bayikayisabye tugenda. Batandise dde okudookinga in, batandise dde okukomawo. Beeri gye babaddeyo babadde ku bugenyi. Naye akaseera kayise empewo ekaaga nga bakoze batyo. Oyo ye mugenyi. Kyekifaananyi Omubaka kyatuwa wano mu duniya. Kun fi duniya kaannaka gharib. Toli waawo.
lwaki liannaka lam tukhlaq lidunia abo tetondanga bantu nga batondedde edduniya la ma khuliqna lidunia natuwa ekifaananyi kyokulaga ti awa abiri sabili ese omuntu wa kifaananyi ekituufu ekyamuyo omuntu muyo abeera nga asala ekkubo you have always to reflect that picture as if you are crossing a road bwe buwangazi bwe buusi kufaanagana ng'omuntu asala ekkubo lutabya lwaliiso nga Allah subhanahu wa ta'ala akujeemu ng'ogenze gy'olina okulaga ng'ogenze gy'olina okulaga akhil karim yolaba omuntu empagi zasimba ezenju pagi zenju zasimba ng'olaba muntu asimbye amakanda galuwa osimbawo makanda ogasimbyewo omukwano gwange agisiraji yatera okugalagata otumulidde ensi naye egaanidde mu mitima ejja kuvaamu gati mwana wange ngampoomu eyo gyoyogerako nga mpitirivu ya buwoomu kewoomerera etya toli nannyiniyo toli wawano wa innama khuliqa lil akhira Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bantu abagenda okubeera mu jjana agamba nti hasunati mustaqarra wa muqama hasunati mustaqarra wa muqama kifo kyakubeeramu omuntu akitebenkereramu ate kyakubeera mu lubeerera bwe ayogera ku nkomeero ku bantu b'omuliro agamba nti saat mustaqarra saat ewammwe mulagajjaliddeyo ewaffe tulagajjaliddeyo olunaku luggwako nga mutalina kyakoledde enkomeero yo olunaku luggwako nga tolina kyokoledde enkomeero yo naye nga wallahi omenyekedde duniya namba 10 atafakkuru fi naimi ahli aljanna omuntu bw'aba taakubibwe nsi kigwo anagyetaasaako yoyo Allah gwawadde okubeera nga yatafakkaru fi naimi aljanna alowooza ku byengera by'omujjana amma akomye obwongo bwe ku byengera by'oku nsi atafakkur fi naimi aljanna fi naimi ahli aljanna senga twali kutuwooza ku ebyo Allah byagenda okuwa abantu b'omujjana wandibikoleredde Nabi sallallahu alaihi wasallam yatusaitingirayo ekizaapu emu yagamba sallallahu alaihi wasallam nti mawdi'u sawti ahadikum ani yegomba kapoloti ataano ku ataano mu nsi ani yegomba kapoloti obwo bwe tusobola okugula olwaleero mu nsi wegomba kubeera kapoloti kasatu kwaka asatu ku asatu era okalaba nga kabbeeyi ate Allah gwasaasidde n'amuwaayo eka Allahu akbar masha Allah ayina ennyumba etudde ku eka akyalabikala bikoyi
mwavuwadde nnyo, twavuwadde nnyo. N'ali mu kyalo era naye alikwasa tukwataano ali eri Kakiri. Ati mutunuulira Seviiri. Abasajja eyo babaddeyo nga bali kwekaazi. Naye n'ab'e Kakiri basala 3 nayiseeko eyo ewaffe bayitawo Tongolo. Omusajja abaddewo ne faamu bagiyita Nakabiri Estate. Fe twakola tugiyita faamu y'amayanja. Musajja ogwo naye ng'ekwata ku busozi obusozi 3 okkirira bw'oyambuka faamu y'amayanja. Nagiyiseeko ekiro wano jjo ng'abantu bagisaze ayinako eka bamwetaaza $8,000,000 eka emu. Naye nagenza okulaba nga n'abazimbye ekera nabo bali 5 ku 7 era nabo batwalayo tulo. Talina bwasimba kitooke, nabo batwalayo tulo. Naye ate duniya bwete bwefaanagana. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti beera ne ekazi. Naye yagamba nti mawdi'u sawti ahadikum min aljanna. Bino byagana okutegekera mu bwongo bwaffe. Allah tuyambeko. Kati mawdi'u sawti ahadikum. Ani amanyi akaswanyu? Akaswanyu olaba akati k'emmwanyi akabeera k'ennyimwanyi n'ebikoola k'oba oyita akaswanyu. Akaswanyu ng'omuntu kaalina akenkana bwe kati akafo mu jjana akakaswanyu nga Allah kakuwadde. Yagamba nti khayrum min ad-dunya wa ma alayha. Kasinga edduniya eno yonna. Tekasinga Uganda, tekasinga East Africa, mulekwa, tekasinga East Africa, tekasinga Africa. Omubaka yagamba nti kasinga edduniya, kasinga edduniya wama alayha n'ebigiriko. La hawla. Kaswanu akapoloti akenkana bwe kati akafa akafaanagana bwe kati omujjana. Kasinga edduniya n'ebigiriko. Omuntu mu kifo ky'okukolerera kano akaswanyu kano akolerera buno bwe basinga obutalina makulu. Yaga nti guno gwe gwebbeeyi. Naye omubaka agati omuntu Allah n'amuwa akafa kalinanga akaswanyu mu jjana aba afunye ebisinga edduniya n'ebigiriko. Naye ffe amaanyi tugateeka ku ki? Tukomekereza era tugatadde ku dduniya. Ya nas, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuyinkanira edduniya ejjana. Bw'otaliteeka mu bwongo, bw'obwongo bw'ebbanga lyonna butunuulira matiribona ga dduniya. Bw'otuulira ebiyumba abantu bibazimbye omutima ne gugenda. Bw'otuulira emmotoka abantu ze bafuga n'owulira ng'osaanawo. Bw'otunuulira amataka abantu ge balina n'owulira ng'oggweredde gwe tolina. Weebuuzenga muganda wange nti maalaka fil akhira, ku nkomerero olinayo ki? Ku nkomerero olinayo ki? Namba 11, bw'oba oyagala okubeera nti weetaasa ku dduniya eno obutakutwala nnyo, attafakkuru fi shiddati adhaabi ahli nnaar.
nga bwolowooza ku byengera by'abantu Allah bagenda okuwejjana kyosanga ku bwongo otunuulire era olowooze ku bukaawu n'obubi n'obukakanyavu bw'ebibonerezo by'abantu bye bagenda okubeera mu muliro bisababi ragabatihim fi dduniya wansirafihim ilaiha olw'okubeera nti baalulunkanira edduniya ne bakola kuyo ebisaanye n'ebitasaanye ate Allah subhanahu wa ta'ala akomekereze nga waabatadde wazibu ng'ababonereza lwansi eyo gye baalulunkanira ng'ate tebagirina yagibalesa waliwo ebintu byosobola okweresa nogati sijja kusobola ebibonerezo bya Allah kankireke wa fi'lan singa onoolowooza ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyonkomerero mwana wo tukiyinza okuyambako okuleka bingi byoleka mu nsi aya y'omu suratu Hud omwalimu gye yeesembesa Allah agamba man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha anaayagala ensi ebyokwewundayo byayo nuwaffi ilayhim a'malahum fiha nja kumutuukiririza buli kyakola nja kimuyisizaamu era wahum fiha la yubkhasun sijja kubaseera nja kuwa musera mu nsi naye teweerabira ulaika alladhina laysa lahum fi l-akhirati illa an-nar naye manya toyinza okubeera nga ku nkomerero tolinayo okujjako omuliro gwa Allah wa habita ma sana'u fiha nebyewakolera mu nsi byali bufu wa batilu ma kanu ya'malun byalinga bibi byewakolera mu nsi nalabye wano obugambo bubiri ndowooza bwe tuba tukemekereza nabwo ebisigadde tunaabiraba 13 14 15 17 tunaabiraba omulundi ogujja mwalimu wano yakolemekereza abantu abaalaba endaba entuufu ey'edduniya eno yatuleetera zuhudu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab ensi eno yagiraba atya قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أين كتابه نسجل سانغا كوبيج 136 عمر بن الخطاب يا قامت لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم لولا أني أخاف سنغات تشيري انتيا أن تنقص من حسناتي وكبير أنت الله جاكين ليس كبرونجي بوانجي وشمانيا كنت الله بالواقوة برونجي كونسي وبرونجي بوكم كميلو بكندير buli Allah jawo omwatu namwawulira ku bulungi bw'oku nsi obulungi bw'obw'oku nkomerero bukendeera nkiddamu Allah buli waawo omuntu mu bulungi bw'oku nsi gy'akoma okugaziyiriza n'okukendeereza ku bulungi bw'enkomerero Umar ibn Khattab yagamba لولا أني أخاف سينغات تشيري انتيا أن تنقص من حسناتي وكوير أنت وبرونجي بوانجي كون كوميرو بجا كنديرا لشاركتكم في لين عيشكم لشاركتكم نانغ نادي بدوا مكم منين فغانيا مبرم وبقوف لشاركتكم في لين عيشكم nange nandibavuganyizza mu bulamu obugonvu
ولكني سمعت الله عير قوما ولكني سمعت الله عير قوما نينawulira Allah nga yalaga obukendeevu bw'abantu abamu we bugenda okuva. Kikwate amalwaga nti ekiŋŋaana okubeera nga mbavuganya mu ndya yammwe ey'akaweweevu, mu nnyambala yammwe, mu nsula yammwe, mu mbeera zammwe ezo ez'akaserengeta ez'akaweweevu. Ekiŋŋaana kubeera nti Allah akendeeza ku bulungi bwange ku nkomerero. Nawulira ddala Allah ng'alaga obukendeevu mayiga, ng'alaga obukendeevu bw'abamu ku bantu. Kisange mu suratu Al-Ahqaf aya eya 20. Allah ayina abantu bagenda okugamba ku qiyama, abagambe nti adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Mu bulungi bwammwe mwabufunira eri ku nsi. Mu bulungi bwammwe mwabufunira tte. Haji Siraji agambye nti agenda bagamba ati mu bulungi bwammwe mwabufunira eri. Adhhabtum tayyibatikum, mu bulungi bwammwe mwabufuna dda. Mwabufunira wa? Fi hayatikum ad-dunya, mu bulamu bwammwe obw'oku nsi. Eyakoma ku ekyo Allah yaga nti wastamta'tum biha. Wastamta'tum, era mweyagala nabo. Mpa aya eyo ku nkomero yaayo. Wastamta'tum biha, suratu Al-Ahqaf. Nga bwe mwafuna obulungi bwammwe ne mweyagala nabwo. Al-yawma tujzawna adhaba al-huni. Ahqaf ekubuze Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا. آية 19 yagati abantu b'omuliro mu majinni n'abantu b'omujjana bagenda kubeera mu madaala ga njawulo, mu mitendera gya njawulo. Nga bw'olaba ku nsi mu bulungi abantu babuli mu ngeri za njawulo. Waliwo abali waggulu eri mu bulungi obuyitirivu, mitendera gyaki n'obukaawu bw'enseera bwe butwatuba bulimu. Mulimu abali mu bukaawu obwo obuzibu ennyo, nembeeramu abalinamu akalembereza, naye nga bali bubi. N'enkomerero bwetu bwegenda okubeera mujja n'abantu n'abajaati. Bantu bagenda kubeera mu mitendera gyaki gya njawulo. Hatta namuliro darakaati, namuliro abagenda okubeera mu bibonezo bya Allah nabyo bigenda kubeera bya njawulo. Naye Allah aga nti walikullin darajatun mimma amilu, naye nga byonna bigenda kuva mu ebyo bye mwali mwakola. wala yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Buli omu Allah subhanahu wa ta'ala agenda mujjuuliriza ebyo ebituukagana n'emirimu gye yakola mu bulungi ne mu buki. wala yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, nga Allah talina gwali azamanyiza kantu konna. wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okwoleka abantu abatamukkiriza ng'abooleka eri omuliro.
tannakubayingiza naye babataddeawo balinda okubeera nga Allah agubateekamu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba tyewo awwe mulaga. Lwaki eno gikulaga anti mmwe adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, mu bulungi bwammwe mwabufunira eri ku nsi, era wastamta'tum biha mweyagala nabwo, falyawma tujzawna adhaba alhuni, omugabo gwammwe olwaleero mugenda kusasulwa ebibonerezo ebinyomoofu ebibi, bima kuntum tastakbiruna fil ard, naye nga ne mubyembalanga kwe kubeera nga mwekuza ne mugaana amazima, ne mugaana ebituufu, obusiraamu mwabugaana, okukkiriza Allah mwabugaana, ne mwekuza ne mwefula ab'ekitalo, ebituufu mwabigaana, naye ng'ate kyaki kibagwanidde bighayri lhaq wa bima kuntum tafsukun, bino mugenda bisasulwa olw'obwonoonefu bwammwe bwe mwakola mu nsi, wa bima kuntum tafsukun. Umaru kyava agamba lawla anni akhafu an tunqasa min hasanati la sharaktukum fi lini aishikum ولكني سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أنس بن مالك أقامت رأيت بين كتفي عمر، naraba wakati w'ebibegabega bibiri ebya Umar ibn al-Khattab, 4 riqa'in fi qamisihi, naraba ebituli 4 mu kanzu ya Umar ibn al-Khattab, naraba ebituli 4 okuva ku kibegabega okutuuka ku kino, naye wano nabalawo ebituli 4. Amir al-Mu'minin. Tawus mutabani wa Kaisan yagamba nti ajdaba an-nas ala ahdi Umar, abantu bagwa mu kyeya mu bukulembeze bwa Umar ibn al-Khattab, fama akala samnan wala samnan, Umar naye ne yeeyimirizaako obutalya bulubandi, obutalya samuuli, hatta akala an-nasu, paka lwe yakakasa n'abantu bazzeemu okulya bulubandi. Miskini ng'atya ali atya, aba atya nga yeetuusaako obwetaavu bwe nga bumala, ng'abantu bakulembera akakasa nti beeryankuta, naye yalekayo nagati nange abantu kye balimu nange bwekola nti, naye kweyawulira omukulembeze olwaleero kubakulembera masavu. Simanyi oba oyo yasinga okutegeera oba ffe tusinga okutegeera. Obusiraamu buno bulina abamanyi baabwo,
omumanyi asooka ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omumanyi owokubiri ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Bw'ojjako nabbi Abubakar yasooka mu bamanyi ba umma. Omumanyi owokusatu ye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Atusinga okumanya ye Umar ibn al-Khattab bw'atyo bwe yategeera edduniya nga n'obukulembeze mukulembeze. Waliyo abantu babayita ba Ansar, abantu b'e Madiina abaabudamya omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu abawaŋŋangukira gye bali abayitibwa ba Muhajiruun, ne bababudaabuda ne babaleera ne babafaako mpaka embeera yaabwe nabo bwe yatereera. Abantu abo bayitibwa ba Ansar. Naye omuwalimu yaboogerako ku peegi 123 n'agamba nti zuhudul ansar, ensi baagiraba batya? Al ansar, ensi baagiraba batya? Era baagyeresa batya? Ondur Ubaydillah mutabani wa Abi Bakar yatunyumiza embeera y'aba Ansari bano kibinja be batusinga okubeera abalungi mu Busiraamu, ng'oggyeko ba Muhajiruun, ng'oggyeko bali abaaseruka okuva e Makka. Yagamba nti atatil ansar annabiya sallallahu alaihi wasallam bijamaatihim. Aba Ansar, abantu b'e Madiina beekuŋŋaanya ne bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna bijamaatihim. Faqaalu, bwe baatuuka ew'omubaka ne bamugamba nti ila mata nunsaa min hadihi al aabaar. Abayahudi babagobanga ku nzizi ne babafunda waliza. Bamugamba nti ya Rasulallah, mpaka ddi nga tufunda walizibwa ku luzzi kukufuna amazzi? Falau ataina Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, muraba mutya tugende omubaka sallallahu alaihi wasallam, fadaa Allahu lana, atusabire Allah. Ulira ebigambo byabwe, tugende omubaka sallallahu alaihi wasallam atukole atya? Atusabire Allah. Fafajjara lana min hadhihi aljibali uyunan. Allah kisobola banedda tugende omubaka sallallahu alaihi wasallam atusabire Allah. Eddwa y'omubaka eyanukulwa banedda wangi tugende omubaka, ekizibu kyaffe mazzi, wano tulinamu ensozi, tugende tumusabe atusabire Allah atukulukusiza amazzi ensulo nga gafulutuka mu nsozi buno, tuve mu bunkenke bw'amazzi. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبكانيا كتشو إلى ما يبتو نبتامنا نبقيني ومبقى صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم قال، فلما رآهم محمد، فلما رآهم قال، ومبقى ويبالا بانك بسي كافا قامبا مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا سيسب بلبا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. Engeri genda bamuzzeemu mulabika mulina obwetaavu obubaleese. Sikirakira baalabanga mwekuŋŋaanyiza mwenna mu bungi bwe mutyo ne mukola mutya ne mujja, naye engeri gye muzzeemu olwaleero mulabika mulina ekibaleese, mulina obwetaavu. Qaalu, kyebava munga nti i wallahi ya Rasulallah, i wallahi ya Rasulallah, namuga nti ogedde mazima omubaka wa Allah. Faqal, omubaka kyava abagamba, quote this statement,
yagati innakum lan tasaluni, innakum lan tasaluni, mazima mmwe nga bwe muzze ndaba mulina obwetaavu temulina kye mugenda kunsaba alyawma olwaleero shay'an kintu kyonna illa utiitumuuhu, kyonna kye mugenda okunsaba mugenda kifuna. Wangi Kiguli agambye ati buuza Sebbiiri nti agambye ati buuza munno agambye ati Kiguli omubaka yabagamba ati mukanye Sebbiiri ne Kiguli. Innakum mazima mmwe lan tasaluni lyawma shay'an, olwaleero mbalaba muzze mulina obwetaavu naye mbakakasa temulina kye mugenda kunsaba lwaleero kintu kyonna illa utiitumuuhu okujjako nga mugenda kiweebwa. Wala as'alu llaha shay'an, mbakakasa sisaba Allah kintu illa a'tanihi okujjako nga buli kye musaba kintu. Bose bwe beekuŋŋaanyizza kyekyabadde kibatawanya ne baagala tukole tutya, tugende ew'omubaka atukulukusize mu mayinja gano mu nsozi zino, atukulukusizeemu amazzi tuve mu kusindikagananga ku luzzi n'abayahuudi. Lwaki batugobanganyanga ku mazzi? Tugende ew'omubaka tumusabe atusabire Allah atukulukusize mu nsozi muno muveemu amagi. Bwe batuuse gye bali nga tannayogera abaga nti ng'ekimuseemu olwaleero mulabika mulina obwetaavu, tebannayogera. Naye gamba wa assurance olwaleero okusinziira ku bwetaavu obubalabikako, leero temulina kye mugenda kunsaba kyonna okujjako nga mugenda kiweebwa. Ate mbakakasa sisaba Allah wange kintu kyonna okujjako ng'akimpa. Linda omupiira, kati omupiira gugenda kuggwerawo, mugamba ki? Omupiira guggwerawo mugamba ki? Naye nga tebannaogera assurance bakoze batya bagifunye. Senga tubeeranga ffe wano nga tuli mu ddalasa ali twala tugende agisiraaje Kikuli naffe tugenze womubaka omubaka natugamba statement eyo, buli omu oyanjulayo ki tumuga ntisooka otuleke ya Rasulu akasooka tukeko ku mabbali. Wallahi nani mu ttiimu eyo muga tusooka tuddeko gwa sooka tudde ku mabbali tusengeko ensonga zaffe. Nani agenda okukola atya? N'agenda agenda ozituusa, agambye ti kyonna kyonna kitugenda okukola kutya. Allahu akbar. Eno nno pepa, eno yali ki? Eno yali pepa. Bw'ogisuulira ffe bwe tuli mu muzikiti wano etulemerera. Oyinza okwesanga nga Taata Abdallah Saalimu yasoosogga nti tuteekeyo kino. Oyinza okulaba nga mulekwaga nti yasooka tuteekeyo kino. Mayiga tusookayo ki?
فأقبل بعضهم على بعض omubaka basooka ne bamuwummuza buli omu n'asooka atunuulira munne faaqbala ba'duhum ila osobola okuloga ti owulidde kyagamba oba towulidde ati mpulidde bulungi agambye ti kyonna kitukola tutya faqaalu waliwo enjagala faqaalu kyebava bagamba buli omu ng'agamba munne aliduniya aduniya turiduuna aduniya turiduun mulaba mutya tusabe duniya agisiraji uya kibuuzo aduniya turiduun tusabe duniya kibuuzo simanyi ekiwulidde gati ya rasulallah byomu bamwamaka ya rasulallah byomu bamweka bizinesi ya rasulallah byomu bamuwa abakyala basatu waliwo omukutowo wange yagamba naga nti allah yatwongedde ku swala n'atwongeza ku namba y'abakyala bwaba kwali kubira ebiro ebikwali alime yaga nti allah yalitwongeza eswala naye n'atwongera ku namba y'abakyala aduniya turidun omubaka kyagambye mukiwulidde tuteekeyo duniya gikwagala naga nti katukole tutya nebaga nti fatlubu al-akhira allahu akbar bakomekereza bakkiriziganyiza nti fatlubu al-akhira baganda bange tukanye omubaka tumugamba atusabire enkomerero nki atusabire enkomerero nnungi la hawla wala quwwata illa billah kigambo kino ndo kine abantu okwegatta tikatusigale muyinike mwaffe kyonna kye tunaaba tubadde tubeere bwe tutyo naye tukanye ketufunye kacyansi kano tetuli bakukafuna nkya ebbala etuwangadde naye tekitugambanga tumusabe atusabire allah atuwe enkomerero enki fatlubu al-akhira basaba bubi twabadde mu kuziika sheekh enkata omukulu omu n'agamba nti baseeka ejjanamu gitusomesezza janamu mukoze muta era tugitegedde naye tukyali wano mutubuulire wa gye tujja ssente ani yabaddeyo oyagala omwamagamaga ani yabaddeyo kati baseeka ejjanamu mukoze mutya tubitegedde jjana tugitegedde naye mutubuulire gye tujja ssente ate ngaali siriyansi tubuulire gye tujja ssente kuba tukyali wano la hawla wala quwwata illa billah mukkirize mwanukule ti buli omu ssente ze yajja nazo mu nsi sente zo wajja nazo wa tejagaziirayo naye abasajja no bagamba nti fatlubu al-akhira faqaalu bijamaatihim kyebava beegatta bonna ne bagamba ya rasulallah otegedde kyebalonzeewo
otegedde kyebalonzeewo basazeewo basigaze obuyinike bwabwe tebabukonye nabwo kakyasi kebafunye baga nti kano tuteekwa kafunamu enkomerero kyebava bamuga nti ya rasulallah udu llaha lana an yaghfira lana mbaga wa allah tusabire allah tusonyiwe netumusinga nange yatusonyiwa tewatulikaweweevu bagambye okusaba allah bakola ati ombaga yagamba nti faqal ombaga kyavaga nti allahumma ghfir lil ansari la hawla wala quwwata illa billah allahumma ghfir lil ansari ay allah sonyiwa abantu be madina ba ansar wali abnai l ansar allah sonyiwa n'abaana baba ansar wali abnai l ansar n'abazzukuru baba ansar faqalu nebagamba bawulira edduweeyo nebaga nti ya rasulallah wa auladina min ghayrina la hawla wala quwwata ya rasulallah wa auladina min ghayrina owange mpaka wa allah n'abaana baffe naye nga twabazaala batali ba answari kyansi baagala bonna ebakola etya la hawla wala quwwata illa n'abaana baffe min ghayri l answari n'abaana betuzadde ffe ba answari nga tubazadde mu batali ba answari allah mugambe nabo ekintu kyebatwaliremu la hawla wala quwwata illa billah qal ombaka naga nti wa auladu l ansar n'abaana ba answari yonna gye bali qalu kyebaba baga nti ya rasulallah wa mawalina mbaka wa allah n'abaweereza baffe la hawla wala quwwata illa billah ya rasulallah n'abaweereza baffe n'emikwano gyaffe allahu akbar qal ombaka kyava agamba nti wa mawali l ansar n'abaweereza n'emikwano gy'aba answar bonna basonyiwe naye jjukira statement ombaka gyeyagambye yega nti olwayo temugenda kunsaba kintu okujjako aba answari baava mu lutuulu olwo ng'ekyebbeeyi kino kyebasabye era nga allah kibawadde fe obwongo bwaffe buli kuki ya akhi lkarim obwongo bujjeeyo eyo gye buli bujjeeyo gwe bw'otuukako mu biseera ne mu bifo allah bw'olinamu assuwalensi nti baakole kyosaba allah osaba ki ebifo n'ebiseera omubaka ne yakuwaako assuwalensi nti bw'obisabiramu allah akola ati akwanukula osaba ki oza okusa obudde obwekiro osaba ki musaba ki bwe mubeera ku sujudi musaba ki bw'oba tonnetola salaamu ebyo biva biriko assuwalensi ti omubaka yakugamba nti allah akola ati wallahi natlubu dunya khilafa min dhalik min haula nahnu natlubu dunya okumanya ffe adduniya turidun fe tusaba duniya okutuusa abawalimu bwe baalabye nga edduniya ebatwala naga nti ate kisobola gisaba mu luwarabu gisobe mu luganda
atasobola gisaba mu Luwarabu, gisabe mu Luganda, gisabe mu Luganda ku sujud ngati Allah wange mmotoka wakati mukubalumirwa. La hawla wala quwwata illa billah. Nuli abantu abategeera abayina enjawulo. الدنيا تريدون أم الآخرة؟ ماذا تريدون؟ ما قالت شيء. الدواء سبكوليتنا نعم ولي مسلم. الدواء سبكوليتنا نعم ولي مسلمين كوكابا زون الدنيا. الله تغسير سي الله توير الله تقول الله مقواتنا مقوير سا. تريدون الدنيا تريدون الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.